Gamba mutya mumwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Naye ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala. Olunaku olwaleero nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala. Olunaku olw'eddagala lye mbaleetedde eddagala eriyitibwa muzuukizi. Muzuukizi bw'atyo bw'afaanana. Simanyi oba obadde omumanyi. Muzuukizi bw'atyo bw'afaanana, mwetegereze bulungi nnyo. Bw'atyo bw'abeera afaanana. Muzuukizi oyo nno ddagala nnyo ly'amaanyi. Muzuukizi abasinga basimba musimbe tojja mumusanga ku ttale nga yeemezezza. Ebiseera ebisinga n'oba omusanze ku ttale omanya baba baasuulayo ebyo ebikolo ne bimera oba ebitititi ebya muzuukizi oba obutititi kwabeera. Ebiseera ebisinga bamukuumira waka mu lusuku, baliwo olusuku weewatyo we batera omukuumira. Muzuukizi oyo ku ndwadde mulungi nnyo ajjanjaba. Kisookera ddala singa obeera nga olina kamunguluze mulungi nnyo osobola omunywako abajja kukutaasa ku nsonga ey'akamunguluze. Ekintu ekirala mulungi nnyo mu kuzzaamu omusaayi. Mulungi nnyo mu kuzzaamu omusaayi mu mubiri. Ebyo gwe basinga okukozesa abantu b'omu byalo bamukozesa nnyo ku nsonga y'omusaayi. Bakifumba bulungi nnyo, bafumba bikoola ne banywako mpola mpola. Ekirala ng'obadde osobola omukozesa ku nsonga y'emikisa y'okwambulula n'emikisa. Osobola omukozesa bulungi nnyo okumunaabako, naye olina gattamu ddagala eryo eddala ery'emikisa. Osobola omukozesa talina buzibu. Naye nga ffe tutunuulira ennyo bino ebirala mulungi nnyo. Muzuukizi ekyenjawulo kyalina ku middo oba ku bitonde eby'enjawulo w'omufumba amazzi gafuuka ga lwedi nga bw'olaba. Kugamba kyanjawulo nnyo. Ekintu nga kya green, ebimuli bya white, naye w'omufumba ate avaamu lwedi. Ky'oba olaba tebamukozesa mu kumunywa, mulungi nnyo mu kuzzaamu omusaayi. Nga bw'olaba yuuyo ndi mu kumufumba njagadde ekibalage kuba basobola okikugamba n'okiwakana nti ekintu ekya green ebikoola wate obifumbuta ne bivaamu lwedi. Kati nno muzuukizi bw'atyo ye bw'akikola, Katonda bw'atyo bwe yamutonda, ge maanyi ga Katonda. Ky'oba olaba nti mulungi nnyo mu kuzzaamu omusaayi. N'abakyala abazadde batera omubawa ne bamufumba ne banywako akatonotono. Naddala abazaalidde mu byalo eyo ebbali bamukozesa nnyo, ebyo gwe bayita muzuukizi. Omufumba nga bw'obadde olaba n'onywako abajja kuzza bulungi mu mubiri omusaayi. Bw'atyo bw'afaanana, njagadde mwetegereze bw'atamumanyi omulabe engeri gy'afaananamu. Ndowooza omulabye ekikolo okiraba nga bwe kifaanana. Bw'atyo bw'afaanana. Njagadde muleete ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Gw'abadde tamumanyi bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba.